Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abakatwegattako abatulaba yonna gy'oli. Amanya yenze Sakozi Farouk. Wano wendi ndi wa mukulu Robert ku Common Lens Inn ebwebajja. Yatusalawo n'atugamba mujjenga tubeerenga tugabana ku magezi gennina tulabe tweyimuse mpola mpola. Ebigambo bino byayogera tebibeera byonna maybe 100% on your side, but on kumulala bisobola beera 100%. Oba naawe osobola otoolamu ensi knowledge otoolako tappinga gy'oyagala otoolako percentage gy'okola ki kyolaba ekikuyisaawo ebisigadde n'obirekera abalala, so ne babeera nga bakikwasaganya. Naye ye bwato yasalawo n'agamba nti tubeere nga tukwatagana mu ngeri eyo atuwe ku knowledge tubeere nga tweyimusa. Shane powered by Sozo Property Consultant bagamba oba olina byonna ebyotunda nga biri mu mbeera nnungi bakubireko katikati babeere nga babikima. Ne muganda wange Chama Kutwa yagamba nti kubikolagana ne fashion musaleko busazi oba yitirayo wali ku Span House near Workers House duka 321 Fiona wali akolera ebyambalo byonna bya birthday party, wedding, lakini what bichi zonna emikolo agenda nakupimako nakukolera ekyo kyosinga okwagala. Ndine Robert ku Common Lens wane bwebajja. Robert nkulamusiza. Salamu alaikum mzee. Wa alaikum salam. Ojja kwongera ku ddoboozi. Tubadde tuludde okweraba wabaddewo obuzibuzibu nange mbaddemu n'ebizibuzibu ebintwala naye nsaba onsonyiwe n'abatulaba nsaba mutusonyiwe mukko tubaddemu ne challenges. Soko obuze ku bantu. Bana salamu alaikum abasiraamu abakristo mukama waffe yeebazibwe. Nze Robert nga bulijjo era tuli wano ku Common Lens Inn webajja ku lw'entebe wano bw'oba oveeyo totuyitako. Wawonna mulagirire. Oluva ku kisaawe dakika 3:25 oba otuse bwebajja ku lw'entebe. Ate oba ova mu Kampala oluva Kajansi Kitende oba oli bwebajja. Hoterewe eri ku Google Maps kweri. Ku Google Maps wonna ku ugamba wonna Airbnb app esinga kwetuli. Trivago, booking.com, TripAdvisor kona kwetu. Ne ku trip. Yes. Nkozesa nnyo TripAdvisor eyo nga ntambula. Era omwana wattu abambajja bamala tulaba wano ng'agenda ku TripAdvisor kuba ino olugambo ng'aga nti bali batya nga bakonfaminga ng'ajja. Nakulayo wafalo kunengendako erindabe. TripAdvisor baganda bange nabagamba oba oyagala okusanyukirako wano okusulako wano okuwummulirako wano eteekayo password yange bajja kuwa discount. Nakiteekawo nganze Faruku nammwe musobola okubeeranga mufunamu mu abatulaba ovuddewa mu Kampala oba bweru oba oyagala wummulirako wano gamba bugambe nti bannaye nakulaba wa Faruku awo naye nsaba kunsalirako bajja kukuwayo ka discount katonotono tubeere nga tweyagala. Robert mbadde nsaba tuleme ku westinga budde bw'abantu baffe tutandikirewo okitegeera. Naye kansooke ntumireko ku baganda baffe bana basinga otulaba. Mirembe Josephine, Sarah Namanda, Shira Banks, Alex, Chigozi, Elisha, Agava, Rusembo, CEO Chocolate. Waliwo gwe bayita CEO Chocolate. Wamulaba? Chocolate. Rina Case, Ranet Joan, Classic Yuji, Nambozo Justin. Bana muli bangi naye njagala tusooke tutandike. Nga tetunatandika musomo gwaffe. Waliwo muganda wange ku gundi ene wedde yabuuza ekibuuzo nabagamba bannaye mubuuze ebibuuzo bino byonna kyoyagala obuuza ekikwatagana n'enkulaakulana bino poloti ne business kyo ekisinga. Hoteri n'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi nfuniramuwa. Kino ne kino kyekigata ebyenkulaakulana buuza buli kimu kyoyagala kyamanyi akikuddemu kyatamanyi akulifalinge kukola ki kwamanyi sibwe kiri. Tutandike ne muganda wange ono bamuyita Renate Joan Classic UG agamba hi Farouk, please tell our teacher to tell us about banking, especially fixed deposit. Thanks so much. Fixed deposit kuba yawulira lulingo okakonako nti oba ovudde bweru tuwa muntu advise kubeera nga akola ki sente afune wazikola ki waziwumulizaako then akole ki. Kati abuuza fixed deposit eno kye ki
ayinza okuba teyakitegeeramu osobola okigayagayamu katono nti kibeera bwe kiti kale mwebale nnyo Mr. Farouk bannange mwebale nnyo okutuwa akadde mwebale nnyo tugoberera nze siri economist naye ndi munna business saagala olyaga nti ate kati nze ndi banka kati naye olulimi tulukola ki tulutegeera kyovula beera awo ne Uganda nga tunagendako mu fixed awo bafuna obuzibu nti engeri gye batamanyi lulimi lwa banka bwekola banka oga nti njagala miliyoni 10 ng'alimba banka atya ng'agirimba nti ng'agiraga nti ali worth miliyoni 2 naye ng'ali worth miliyoni 2 okitegedde kati gumanyi bwe kikola ogenda okugira nga kimulemeredde kuba banka ekuwadde sente zotazitowa omuntu agenda mu banka n'akola atya n'abagamba nti njagala looni ya miliyoni 10 n'alimba banka nti ndi miliyoni 3 worth oba 2 kati banka yo neerowooza nti omusajja ono azitowa nekuwa looni ya miliyoni 2 naye ng'ozitowa miliyoni 3 ye reality kyobula abantu babawambako ebintu byabwe kati olulimi lwa banka kimpisiza account ntutegeera wadde siri banka siri economist naye bw'oli bwakubuuza nti fixed deposit bw'aba akola obusente bwe bw'abanga abusondereza nga bw'abusondereza aimu ye y'okukulaakulana yakuteeka ku fixed deposit aba alimba fixed deposit tukyokka tukitememukko mu njogera ennyangu kitegeeza ki kuzikuŋŋaanyiza wamu nga teziseetuka okwata sente zo n'oziteeka mu banka oba si banka yokka mu institution yonna eyinza okuba insurance company eyinza okuba trust gamba oyinza okuba even in other organization naye nga bw'okwata sente ezo bw'oziteekayo oba obawadde bakuterekere sente ezo naye nga zirina okuleeta amagoba naye nga tozijjaayo paka ebbanga liraganye naye obuzibu buli mu kintu ekyo nti gw'osembayo gwe nannyini sente gw'osembayo funako ate gw'osinga ofuna sente ntini ku ekyo kikola kitya nti gwe nannyini sente okwata miliyoni 10 nenziteeka ku fixed kati bwemba nga nze banka nsooka nensasula lenti sente zo ngenda nenzikozesa nenziwola abantu ne bandeetera amagoba ku magoba ako kwe nina okukola ki okuwa okitegedde naye nga sinakuwa magoba nsooka nenvuga emmotoka nensasula wensula nensasula abakozi bange nensasula buli kimu nemba ntera okugendako mu kabala nazo nenzikola ki nenzijjako kati ezifiseewo kwenkuwa kiri kibi kaba katono nnyo bwemba nga ndi businessman mba nkozerosi wabula ate waliwo account gye bayita money market ekola etya money market sente ziba oziteekayo mu banka bw'oziteekayo mu banka sente ezo zikola ki gamba ziba ready for you to use at any time naye ng'ate bakusasula amagoba okusinziza ku nnaku sente zezikoze eki zezivuddeyo otegedde kati ate awo abantu tebakimanyi balowooza nti you can negotiate with the bank nobaga nti sente zenziteeka ku money market ne rate yamu eri etya mu mpeera sente nobaga nti kati mbamu ate account era ez'enjawulo nti beziba from sente bweziti to sente bweziti tukuwa percentage bweti eba ntonotono beziba sente bweziti ku sente bweziti percentage erinnya beziba okitegeera kati abantu yateekayo buki buteesi tanegotiatinga abantu tebatwala buvunaanyizibwa kumanya bintu bino era ne wane Uganda abantu balowooza nti bwe bamuwola nti gamba banka yemuwa favor nze aba Stanbic bakankubira n'emirundi ng'ebiri n'aba banka batera okunkubira baagala kumpola sente naye nkubuuza prime rate ye eri mmeka okitegedde kubanga tuyinza kungamba ompola sente prime rate eri ku oba 18% 20 something percent wana Uganda bwekiri 20 something percent that is way too high okitegeera kati nze nkugana no I'm gonna go to another bank give me a better rate kubanga I'm giving you business njagala tuve ndowooza aba fixed mukategedde mugana wange yambuuziza akantu ako okategedde kati waliwo akabuuzo akalala wano Peter Tulyatunga agamba nti which one is a better business deal, service business or merchandise business? Well, thanks for the show. So abuuza business service ne merchandise deal kyesinga
gye nandigenzeeko sooka obatemere merchandise kyeki ne service kyeki abantu bategeere tugende mu maaso. Kakati alina obuuziza ddala ekiro kye nalimu nze mwennyini nakirimu kyennyini ekyo tuli atunga yabuuziza Peter nalina service kwe kubeera nti katugeze mu bwangungu ndi musazi wa nviiri oba ndi nkanika ssimu oba nsaawa ngenda n'ensaawira abantu eba service kakati merchandise kwe kuba nti nzingula emmotoka n'engitunda nengula aba groceries nensuubula ye musuubuzi osuubula n'oguza abalala ng'otaddemu amagoba okitegedde kakati nze ku lwange nalina edduuka ly'engoye Cape Town nakugamba ningenda okulanga nina sente nnyingi zenteekamu buli ssaawa siva ku nnyonyi biki ningenda okulaba nga sikola sente nensooka nkyusa nenzira mu saloon nenkola saloni si service oli abantu abange ne bagamba aweddemu edduuka lyabadde ddene yatadde awe yaweddemu naye made more money kubanga lwaki nti service is got very little risk okozesa skill otunda skill basically kyobula abangereza tebakyali nnyo mu manufacturing otegedde Jaguar tata yagigula ne Land Rover mini BMW nejigula bagigula aba BMW yagikola gabbo okusinga batunda bongo batunda service bajja ne bakuwa skill batunda skill tebalina kye bafiirwa tebalina byuma byewagala biki okitegedde kati bwekito bwekiri era ne wano mpa service oli ajja ntumuzimbira okitegedde the more better you do your service the more clients you get and the more money you get. So olinga ngamba nti service ebeera risk free more than merchandise? Yes. Kati just think about it. Ogenze China oba ogenze mu America otise container. Container ise ku mazzi. Awo na waliwo risk. Insurance otadde insurance okuva avoiding awo. Otambudde tuse Mombasa. Otegedde bagitadde wali. Balina okubitikulamu bakebere oba byogize bituufu oba si bituufu. Otegedde bamaze babitadde ku trailer. Babivuze okuva Mombasa paka wapaka Kampala awo naona trailer kinzo gwa ne bakubikira okitegedde jangu kirira genda mu Musolo okitegedde Land Road akulinze wali ku kizimbe ogenda okulaba nti nze yakoze service mba nayise order kati nga service ki nti service kije tuyinza enyangu yangu omuntu waffe jayinzo gamati wama balance nga kino nekino ya service ebisere ebisinga you have to go and learn skill okitegedde nenga ate nsobola okuba n'obwongo era babwongo nti oyina technical know how nsobola okuemployinga abantu abalala nenga mulimu ngumanyi okitegedde oyinza okubanga okwata emirimu katugeze gy'abubazi nenga gwe toli mubazi nenga okubajja oteeka okuba okumanyi na buli kimu kyebakozesa mu kubajja mashini kyekola ki then client yakuwa deposit gwogulamu ebintu byogenda omukolera okitegedde era basically omulimu oteeka okuba nga oguyize skill ng'ogiyize. Ekibuuzo ekiddako wano muganda wange Mike aŋŋamba nti mvudde n'akasente kange Dubai wano naye wengula y'akamotoka emmotoka kiri kitya okusooka emmotoka n'okuzimba ekyo nakisinziira bw'obanga oprovidinga skill emmotoka eyinza okuwa face value okumiitinga bakirantsi bo okitegedde naye oba tolina skill nga oyagala kugula kamotoka ofune wali akayumba obanga olina sente ze zimu oga nti ogulayo emmotoka egenda kola ki kukola taxi oba okitegedde kakayumba ozimba kayumba ki ogenda kuteekamu omukyala n'abaana obakuumira awo oba kuzimba nyumba ya business kyanjawulo nabagamba juzi nze sigula tulo era bwe nsanga omuvubuka nga waliwo abavubuka abagezigezi wano mu Kampala aba ne capital ya millions katugeze 5 oba kale millions 10 n'agula kemotoka ya millions 7 n'amayene office yange naddala bana bafa abagasi ba line na lifting value ya face ye n'asula mu nyumba ya million 2 okitegedde kati millions zigana 38 gasigazza nabanga ye gazanyisa gateeka mugabo agenda awanta striking amangu deal emmotoka ebe ina value gyali abajeeta naye obanga ogula nyumba yakuweba kamu
bikuba kwebakana mu motoka ate era aguze ennyumba abakusinga okwebakana mu motoka bw'obanga toli mu kino kyenkugambye ekyokuga nti its your face value naye obanga webaka bwebasi kugula nyumba yakwebakamu ate nkugamba gula emmotoka gireke gula ennyumba ezabapangisa obadde bweru kuba noba tolina kyokola ki kyomanyi naye abeera wano ye aba alina byasobola okuteekamu sente ezo yasobola okukozesa emmoloka ye nemwanguyiza okukola ki byakola nga talina abantu abasinga tebalina ofiisi obamanyi agira wakulabira mu motoka nemugenda nemusangagana awantu ku hoteri y'omuntu nakusangawo kati bwoba ojjawo naga nti musajja alabika byakola bikola ki abitegeera eyo then osobola ogigula kubanga ebiina kyekola ki kyekuyamba okugusa layini zo okay waliwo era muganda wange wano abuuzizza n'agamba ndabe okumala emyaka bwenteeka ssente zange obukadde 10 mu banka ankozesa fixed account okumala omwaka ono ndowooza wamuzeemu nti wateeka ssente ze mu fixed deposit okumala omwaka afuna magoba ki magoba matono kisinzira ndowooza gaba matono kisinzira banka kina accounts kisinzira deal ya negotiating na banka yo okay ndowooza njagala tutandike baganda baffe obuuza ebibuuzo kyoyagala okuddamu fene tukikola ki bw'aba akimanyi n'akikuddamu waliwo eyambuuzaako ez'abapangisa n'ey'okusula mudowooza wamuddamu last week ey'okusulamu n'ey'okupangisa naye ndowooza ebintu bino kisinziira oba kisinziira n'omuntu kitegeere kuba liwo atayagala bizinesi nga ye yayagala kutulo nandi mu end of the day amalize era agitunze aneda sebo oli n'agamba nze njagala sooka tulo okusooka ki ez'abapangisa anti kati olaba awo wali omuzannyo gw'obugagga awo wali awo omuzannyo gw'obugagga okitegeera okay nze nja kubuuza ekyange would you advise somebody to get a loan okuzimba ennyumba eyokwebakamu ennyumba okay tusookere kati advice giwenze ndi muvubuka yeesitula eyeeyimusa naye njagala funa looni nina kapoloti kange gula tebammanja ompa advice ogenda okufuna looni okuzimba mu kapoloti ako ennyumba ey'okusulamu nsonga ki oyagala kunnemesa nti tonjagaliza kati anti kakati olaba awo omuntu agamba tonjagaliza kati omulaba wuuyo atandise naye tuli nakugambye ogula tulo tetuzza sente kati bwe weewola ennyumba weewola sente looni ng'oweewoza obukadde 10 wane Uganda oba ogenda kuzayo obukadde bumeka buba bumeka okitegedde bajja kuga nti buli mwaka otuddiza millions oba 18% kwa tetujja ku specifyinga ku sente zeweewoze akuwe percentage nti ojja kuzayo 18%. Jukira nti 18% eyo ziba sente zo okitegedde ziba sente zo kati ennyumba oba ogizimbye ya sente nnyingi nnyo kulwokubanga webanga obadde ogenda kiteka millions 2 nga tukuza millions 28 mu banka oba ku loan okitegedde kitegeeza millions 8 zino oba ozifiiriddwa oba oziwadde oli eyakuwola olina kubanga obala waliwo abazigagawaliddemu naye nga babazi okitegedde kati oba oyagala kwewola sente funa ennyumba ze ez'abapangisa katugeze kwabo tebakuwa kashi kati osobola okukwata neweewola sente ziri equivalent bwewanga ofuna miliyoni 1 teweewola miliyoni 1 kwaliwo omupangisa nyumba temuli bantu omupangisa obutakusasula weewole emitwalo aga teweewola gundi sente okitegeera nti weewola emitwalo 5 ate oteeka okuba ne bizinesi ng'esobola okuba emitwalo 8 emitwalo 8 nga yoli shuwa esobola okukola ki ogikuwa kitegeeza nti bano ewa tebakuwadde 5 gano mu budde otwala ku 8 kyo kirina okutolako emitwalo ameka 5 n'osasula banka okitegedde n'osigaza ate era 3 gosobola okukola ki okukozesa emirimu gye gya bulijjo kyekisinga otukuba abajjayo looni tebali calculative balimba banka abasinga ojja mubuuza nti katalina na cash flow talina business plan tagina
Okitegedde kati olugiranga nti agende wa accountant nkolera business plan ya mwana njagala genda kufuna wali loan nkolera ki business plan kati nga amubuuza bw'amubuuza mugati kola ekinaayita naawe kola ekiyita kakati think about it ngono naye akolera ekiyita ng'olimba banka kakati abalala ne beewola sente ezo nyininyini naawe nguzi looni yeeyitemu okitegedde oba obadde ogenda funa millions 25 n'oba ng'owaddeyo million 2 mb'oli agisaamu akutemako 2 olwedde otandikiddewo okukola loss kakati ate n'omala ku ezo n'osasulako school fees. How can you pay school fees on a loan? School fees bamusasula ku loan? Ate osasula otya school fees ku loan? Sente za loan tesasula school fees. Otya olina bw'ogenze kufeiringa sente za loan baba bazikuwadde ozizaase era teweewola n'osasula bbanja. Waliwo nti abagatta ng'azijja eno n'aziteeka ku fees nga za loan olimba omaliriza azijja mu banka n'aziteeka mu fees n'azijja mu fees n'ateekako ku mafuta g'emmotoka okujjako ng'olina era kyewategeka ekizireeta okitegedde naye nkugambye bw'oba nga oweewoze ssente oli azikuwa ogenda oziteekemu ky'omugambye toyinza muganda neewoze ssente ngende nsasula erooni nsasule omuntu omulala tayinza zikuwa ye era omulaga bizinensi teri banka ega nti ndetera abakubanja wano ndyoke nkuwole banka yo tebyagala tekiriyo basically ayagala ngenda kulima ngenda kola investment ekimu njogenda oteeka ssente wagenda kuzaala ojjeko ezizo nabo baweki ezaabwe n'amagoba agaabwe ali naawe ofunemu era kyova olabagaabwe osasula obulungi gawaga nti tukwongere ssente okitegedde naye kakati yasasula school fees zigenda kweyongera zitya bakwongere ssente bamanerenda bano bali batya owa muntu advise ogenda mu bamanerenda ebintu ebyo bizibuzibu manerenda prime rate yawe logically tewa sense. Actually, you go there to lose mostly. You go there to lose. Era abasinga ati gongambo tanti ukomya 100%. Okujja ngandi oli mubbi. Oshegedde. Kyovula abantu bamaliza babatuteka ebintu byabwe. Yes. Bamaliza batuteka ebintu byabwe. So omuntu alina kola atya tuvaawo. Bwe tuba tuvaawo kyendowooza nti oteeka okumanya nti nina business bweti. Yeetaaga ssente bweziti. Naye ekola ssente bweziti. In case terese ninawo backup bwati era wanche batamanyi nti banka geno kuwa million 10 yewe maze kula million 10 samuya oba bibiri ne kubanga ezikulabyemu ensonga laki bagirimba no girimba. Okay wala omuganda wange bamuyita Kathy nga ndoza tumalize ne kino ekibuuzo Susan abadde ngamba nti nze nina akasente kange nkoze sente zange Dubai wano naye neebuuza njagala gula nyumba nzimbe nyumba ngule awutu anti abantu abo bagire kirimu he akasente ke akoza akasente ke takubye kakube yonna jakajje tetwagala tegeera abuuza komawo Kampala awo ennyumba ngule oba nzimbe awo of course ennyumba engule ebaamu ebikuuli bingi ebaamu nyinza okuzimbisa ettaka munda nenkola finishing nenkosa nenkosa block boards nenkulimba ne plan gyoba oguze olusite baki ate kiba too expensive eriwa ene gyoguze obuguzi ennyumba gyoteka millions 2 bayinza giguza millions 4.5 mu reality kwa teri businessman atekamu 10 nagamba agenda kutunda 12 oba 10 kyennyini era ebiseera ebisinga akola 100% amagoba okitegedde bw'ojja n'ogamba discount biki kyovula oli asobola okusala million 3 ku kintu. Can you imagine omuntu aga nti nkoze discount millions 3 gasazeeko kitegeeza amagoba gali already yayitawo dda okitegeera kati bw'oba ng'olina obudde funa abantu abasobola okuzimbirako nga ffe wano oba abalala bonna boolabye kiwa obudde okitegedde ojja kugenda nga ofiisi za ssente nyingi ate ng'okoze pulaani yenyini gy'okola ki anti bagamba ti woba oguze engule oweewonya bino ebigundi simanyi seminti simanyi leetayo simanyi musenyu simanyi tegwaweze simanyi obitegeere obukodyokodyo abazimbi bwe bakola mbwe ebyo byonna anti kati but you pay the cost era mu end of the day oba osasudde
mu end of the day roboza sudde kubanga nti bwembanga obadde ogenda kufiisa millions 15 kyokka bayinza okubba millions 15 ng'obeerawo oba olina obuzibu abo bwe bazimba naga bazimba n'agenda mu kibuga n'agenda ku biiki bazimba oba okitegeera beerawo omusana gukooke beerawo labirira emaaliyo tweyanze nnyo tweyanzeege Robert njagala tutandike twakoma ku point egamba nti abantu tebaagala kyetwali tugendako abantu tebaagala kuyita mu process entuufu kyetuyita preparation amakuba amatuufu okukola ebintu ebituufu okufuna sente oba okukola oba okwekulaakulanya ekyo kyetwali twagala otemeeteme preparation yeno preparation erina bbeera etya preparation eri mu ki mu spiritual mu discipline preparation ki gy'oyogerako preparation ki omuntu gy'alina oyitamu okubeera successful mu life weebale nnyo weebalire ddala ekintu ekyo nno kikulu nnyo 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 kikulu nnyo 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 nga bw'okiwulira era njagala kusooka kutandikira ddala nti preparation eviira ddala wansi oba okitegedde era omuntu ali prepared talanga nnyo gefaluuko gwolanga okitegedde kubanga you prepared yourself n'omanya platform ki bantu kye baagala noweetereeza notandika okwepresentinga eri abantu kati n'omuntu yenna alina omulala kati nze bwonga nti twala mu ssomero omwana ng'essomero eryo baliranga I cannot Robert olina ebintu ebibyo nga gwabikiririzaamu naye nga kyekituufu sisobola kutwala mwana wange mu ssomero lyebalanga teriri prepared okakasa gwaloddeko nga budde eranga tomwana mutwala buddo yokayoka oba mengo ng'eranga oba namagunga ng'eranga oba kibuli ng'eranga oba nabisonsa ani gundi kisubi teranga mengo esese teranga simanyi baani abo okitegedde negendayo ogenda nesente ne balukufukamiza n'omwana wo ne bagoba n'okugoba otyo okitegedde kitegeeza nti amasomero ago gali well prepared gali ku musingi mutuufu okitegedde omuntu ng'oli ku musingi mutuufu tolanga nnyo naddala ng'oli mu service alanga yewa merchandise okitegedde alanga kati preparation nga bw'ogambye ekintu kikulu nnyo kakati ekisooka kiri nnyo mu Uganda wano tuli kuwenkya ŋŋenda kiggwa leero ne bw'ofuna omuwala kiggwa leero mu bbaala olabika notajja kuvaako kintu sigisimuteekamu obudde bugenda nakukya okitegedde nti oba toli prepared ng'omusajja omaliriza weeguze n'okwegula eri abakazi okitegedde kuba gwe toli prepared gamba preparation kikulu ekyokusooka preparation ebaamu bulumi we don't want to suffer anymore now okitegedde erimu okwerumya erimu okutta obudde kye bayita okutta obudde olina okiwa obudde kyolimu ekintu ekyo olina okubeera ow'empisa kubanga abamu abatuwa ebintu ebimu ba seniors ba experts bali arrogant kati gojja kwagala kuwe respect ate nga okitegeera nga gwolina ogimu oba kuvuluza oba akoze atya onosigala ng'okola ki ng'omuwa respect kubanga gwena kyokola ki kyomwagalamu so you endure a lot to get prepared so abantu b'ennaku zino olw'okuba bawulira nti nno owa Facebook yagira n'akizannya n'akisulika tomanyi gye yava mulimu empisa nga bwe nakimenyemenye mulimu obugumiikiriza mulimu okuba ng'okwata kye bakugamba kuba nakyo kitwala obudde okukwata kye bakugamba oteeka okuwayo obudde okitegedde ogamba n'okukola strategy nze okukola business nakugamba nti nasooka ne ŋŋenda ew'omusajja Omuyisirayiri nasooka wa Musennego ojjukira bulungi nkujjukira ne ŋŋamba okay kati ono asobola okuntwala China asobola okuntwala Korea oba luddawa naye bye ŋŋenda okukola mbimanyi olwo njagala okuva mu bino ebyokugattagatta okukoza ekyamangu biki otegedde nkola ekino nga nsobola okutuula mu banka nenjogera ne banka nampuliriza nze banka enkubira esimu negamba tulinayo semina twandyagadde ogyetabemu e South Africa
kubanga balaba nti ebintu bibiri systematic okitegedde kati preparation etambula bwetyo olina okunoonya kyoyagala okukola noonya abali skilled abakirimu genda okisome oba osobola twala obudde saving sente zikyetaaga manya supplies zo bani bogenda okutunza bani bogenza okula lwaki tetubyagala naddala mu Africa oba mu Uganda wano lwaki abantu tetwagala yita mu kubo golokofu netwagala nnyo gatta kubono fulumira wali I'm sorry, you can't talk about economics and don't talk about politics sometimes. Okitegeera. Naye nga system yaffe wano yajjawo ebintu ebiri systematic wano mu Uganda. Okitegeera. Okugeza nti twalina system edda ng'egenda slow naye nga eri ku mulamwa. Kivula amasomero gaite galanga. Lawyer talanga. Okitegedde. Teri law firm gyawagala genda olange. Okitegeera. Kakati ekituufu kiri nti waliyo gamba muteeko kubanga muyina system eraga abantu nti nno si byangu wabula balina kuyita mu process oba okitegedde kati wano olwokuba waliwo system eyokuwaayo ku nguzi nabeerawo system ekola ki omaliriza osobezza ng'oyagala biggwe mangu waba biggwa mangu okitegedde oyimirira muntu nakkiriza omuyitako ne bamuyisaamu enkwawa ne bawaayo fayiro okitegedde ndi sisitimu yawa nekugamba nti kiina osobola okukimala amangu okitegedde South Africa tosobola kugamba muwala nti nina ssente nkwagala you cannot ne mu Bungereza bannaffe abamu bali mu Texas batubuulire nti oyimirire mwana w'omuniga oba omwana w'omuzungu nti I have money I love you tosobola ne wano Uganda oli akugambirawo nti nze haji nina ssente ate oyagala ki Bobi teyalutukubira byosoma okufuna ate nze byendeese naye bw'onoofa gwe abireese awo kyekiddako haji obireese naye bw'onaafa okitegedde kakati wewali obuzibu nti ffe tulowooza nti bwe tukifuna tuba tukimaliriza kankubuulire any fool can attain anything at any time. It can be money, it can be a car, it can be anything, but it takes brain to keep money, to keep what you have. Okitegedde tujja gendayo okitegedde kyetaagisa obwongo ekintu ekyo nze nakisoma mu P3 oba P4 waliwo akatabo akata Oxford book 2 oba book 3 okajja oba naye mwakasoma baye byakyuka mwalimu emani quoted Dove one day simanyi Dove naye mugamba nti you must keep what you get you know and kankanyonyola atakalaba one day mine quoted Dove Dove told him nti bambi tonzita kankubulira ebintu bisatu binakola ki ebinagaggawaza ekisooka olina okuuma kyofunye is to keep money okijjeeyo kati nkiyo mu P3 you must never cry for what you can't have toyinza gamba oyagala genda ku mwezi nga ne pitu yakulema okitegedde ne kamugamba nti naye ekyokusatu nga sina kigamba sooka ondeke ngende ku muti ndyuke nkikugambe ono fala n'akata nakamugaa nti wabitegedde keep what you get kati omulamwa gwalimu ekyo era nze kye nasoma mu ssomero n'olwero kye nkyakozesa nga kinyambi okitegedde nti naye ng'okukuuma ky'olina oteeka okuba nga wayita mu process kyofunye nga toyise mu process tosobola kikuuma haramu tosobola okakasa anti kati gwe Faruku nkedde ku makya tomanyi bya mmotoka tomanyi value yaayo tomanyi na kugivuga nze njikuwadde what next kati bannange muyinza okunfuna obulungi oba obubi omuntu yenna ayagala okukompayalinga abantu katonda era tutondera abantu abali genius abantu nga bo bali genius nowabeerayo abantu abali clever nowabeerayo abantu abali normal kati buli omu amanyi waali kati bw'ojja n'otandika okugamba abantu n'okulembeza Bill Gates ng'okomentinga oba olimbyemu kuba oyo ali exceptional ali mu level ndala wanjawulo nnyo naye ate waliyo abantu abadde mu bizinensi okitegedde nga family ordinary ba bulijjo principles twogerako tezikolamu abo abali exceptional bokka wabula zikola mu bantu bonna nti bw'oba ozikutte bulungi n'ozitegeera bulungi buli muntu yenna asobola okugaggawala eyo ansa yo bwetyo bweri teri muntu atasobola kugaggawala abantu aba tebamanyi manya kyakkola ekyo ndabira ddala nga
buli muntu kweli ye kati anti nze living example okitegeera ne bannaffe abala bangi bawulira bwekozeeko interview nga gyenvuddewo yabadde muzibu okitegedde kakati ffe twagala okwesitula nga ffe okitegedde yes you can become exceptional nga bali ba Bill Gates naye ate era boddayo emabegga n'ozzayo akatambi alimu principles enjogerako yes nti abantu abo bafuna ssente ne ziwera aba rich people abo okitegedde ayinza kuba aba Madivani wano Uganda oba waliwo ne families ezitamanyiddwa na kumanyibwa okitegedde naye nga zirina ssente zaazo abantu abo balina system eyo omwana bamuluka okuva wansi nga bajja bakola ki babaluka abaana baabwe babajja babazimba yes kati wajja ng'ozimba abaana omwana ayinza okumala n'agenda n'akola ebibye naye ng'ogenda kukyetoolola nga ku family trust eno he's a trustee era nga ku board atuulako nga mwana gamba babako bakadde be wawaka bamuzimba muli kati bwogenda mu Mandela Foundation ojja genda ogifunzafunza okutuukako basembayo nga kuliko ba Mandela family abasayininga okitegedde ne mulimu wano board of directors mulimu baki okitegedde mu board y'omwe era muliko ba Mandela ne foundations za Bill Gates bwogenda ozimenya nova mu Microsoft nova mu zi factory ebiki nogenda mu foundation n'olinya nogenda paka ku family trust ogenda okugiranga waliwo ba family abatunula mu nsonga ezo bano ba law firm kye ba reporting ne baganti ndi kakati bali tugamba bweti abalabira estates abo abasalirawo estates naye nga be bali reportingira abasembayo ogenda okulaba nga ba family ye okitegedde kati abawerethe people balina organized system gye batambulirako kati wafunako Land Road wano simanyi myaka gyopangisiza nayo kyali mwana muto naye bameka baga nti waye nkyagenda ku account yaffe gyetuteekako sente is a family trust nga bawulira Diamond Trust ogiwulira Diamond Trust Bank okitegedde it is a trust okitegedde trust eyo ogenda ogigira oti ng'olusi yali family olaba nti osanga edduuka ly'omuyindi nga kale ka coffee shop nga kayiseemu baga nti coffee shop eno ebaddewo emyaka 8 kati okitegedde taata bagibeeramu ogenda okugira oti ng'omwana atandika taata ng'akendeeza emirundi gy'ajja mu wiiki nga wabeerawo omwana agatta ogenda okugira taata ng'akivaamu oba abaana 2 3 okitegedde kati ate ono omwana bwajja naye alina levo gyakikola ki gyakiteekako n'abaako byayongeramu takirekanga bwe kiri katuna tweyongera mu kusoma nga tuche tuliko ddala tujja kinyonyola nga bwekikola ki nga bwekitambula ne bawerethe people bo tebasobola kwavuwala si kyangu si kyangu werethe people wano tulinanga example ya Madivani eyinza okwogera kwa Madivani Metta Agakani nzibe bwendaba aba growing stronger nga bali mu Uganda okitegedde nze bemmanyi nga nze ne mulimu abantu abalala nawuli abakatatomba ne simanyi bakola simanyi how far they are how big they are okitegedde but nze benkakasa nti abali werethe people si rich people okitegedde nga tuli ku mutindo gw'ensi yonna Madivani Metta Agakani bonze nganza atabaddeewo bombe ekakasa babeera n'empya n'enkadde naye ng'ate bazikumidde emyaka nga 5 7 10 generation kale nga 2 3 okitegedde naye kakati bw'obanga okyaziina katugeze ne baba bano bannaffe abazikoze mu mulembe guno oguliwo yes they have it all now but in the 100 years to come banaba bakirimu nga bakirina nga bakivuga bakikutte kyovula banzimba sina bayita werethe yes baziina bazitusinga okitegeera kati nze njagala nnyo omuntu nga nti bw'otunula mu history batambudde emyaka 10 emyaka 10 nga going strong kati njagala we tugenda otandikira family enza kikola etya ako kawanvu naye ndoza twandika koze mugundi eddako kuba kati saawe tujja kakola nga next week anti family yes bintu bino tuyinza otandika mpola family tusobola wadde babikola ba Madivani bani naye naffe tusobola family zaffe zino tusobola ozimba mpola era biki betulina otandikirangako mpola okay tweyanza nnyo tweyanze ge baganda baffe
bwetu wetubadde tubeera wano ate tubeera mu kutyoboola bakola kyo bakola ki jasigattako kufuna amagezi tubeere nga tweyimusa mpola mpola osobola opiikingamu byolaba nga kibadde kikkolera oba kisobola okuyamba n'okigatta ku byolina oba n'okisuula so ensonga bwezitobwezi naye oba olina ekibuuzo mwanatu kiteekeko wano ku gundi ffe tugimonitalinga tuba tulaba comments zonna teekako buteesi fetu tujja kuba tukuddamu tubadde ku common lens 1 common lens in sangibwa bwe bajja babuulire weesangibwa tuve wano tulwano ku common lens in bwe bajja ku lw'entebe mu Uganda common lens in eno no kifo kyakuwummula naye tononyawo massage tetukola entertainment it's more of a rest place a cool place osobola okgenda n'osinzirawo nga bw'ozimba ennyumba yo wano mu Uganda oba ng'olina byoggusa n'oddayo ebweru oba eyazze ku birthday biki obutonotono naye nga tetulina gardens abantu bitaana it's a small hotel that's why you call it an inn mwaye byawukana wabaawo simanyi inn wabaawo lodge newabeerawo montero newabeerawo hotel newabeerawo restaurant newabeerawo bakapaka kati byonna bina kategole bwe tubimenyamenya omuntu amanya waliwo yangamba wagityobola nnyo n'ogituma inn ne mugana n'ekigambo inn okimanyi we yakoma tiyali ayagala ogifuula eki mbu hotel ne mugana no hotel is a smaller an inn is a smaller version of a hotel waliwo byoba toyina okitegedde ogeza ffe tetulina garden tetulina conference hall okitegedde so we come down to that category ayi nazo ziyinza okuba ngaoli ini nengoli 5 star ba 3 star oba okitegedde depending ku level bali abazirankinga kubakola ki bwebityo bitambula mayi mu Uganda tetutera byawula abantu abasinga oli agamba nti asanga ekizimbe kinene naga nti guest house mbutufu bwakyo oteekwa kubanga oyina ennyumba yo nga gwe Faruku kuliko cottages nga 2-3 bujjamu ssente naye nga naye woosula gye bayita guest house osanga omuntu ng'alina ka restaurant kali mu kabawo n'agamba eno mama Nakyanzi hotel aya basi tuveeye tero basange nengamba hotel yaggwamu weti so bwetu tubadde bagana baffe tubadde wano common lens in sangibwa bwe bajja bw'oba ova Ntebe dakika kikutwala dakika nga 2-25 obeera oli wano kati mmwe abatagala jjaamu biki ebyo sula wano ove wano olege olinnye ennyonyi ogende kumpi nnyo nawe oli e Kampala osobola okujja n'ali Uganda wano si Kampala wokka osobola okujja n'okiringirako wano oteekayo erinnya lyange password Farouk bajja kuwaayo ka discount obeere nga naye nenyumirizamu mu ngeri eyo bwete we tubadde baganda baffe mwenna tubaagala nnyo Saudi Arabia Dubai Qatar Jordan China Europe wonna US omukyalo oli ali atya US banne mukyala Peace nkutumiddeko gundi winter abadde abatta Texas naye yaŋŋamba nti nno mu nnaku ezo munaku nga nnya nga babagana n'okutikola nga ye bamukwatira ku mulimu manya babagana okudda eka nga bamukwatira ku mulimu so bane Peace nkutumiddeko nnyo mukyala Peace webale nnyo Rita Nambi Disaawo Abicom South Africa nawe nkutumidde ali bulungi ali awo era atugoberera bulungi nnyo Abicom awo so mukise mulungi South Africa ali bulungi South Africa bagamba ki bona abaana balikiriye era bagoberera bambi bakubira essimu kyakabi nnyo abe South Africa mbagala ntujja basalakaawo essaawa yonna muganda wange Neymar nkwagala nnyo Neymar ali Boston yabaddeko muno mu Uganda naddayo Neymar ali Boston awo Julius awedde Juliet zawedde baagala nnyo bagambe Valentine mwabadde mukyeko zaawo kyabadde massive nnyo mwebale ddala baganda baffe South Africa tubaagala nnyo mwebale tubadde powered by Sozo Property Consultant bw'oba olina byonna by'otunda biri mu mbeera nnungi bakubireko Sozo akutegeeza mwanatu ti ennamba ezo zolaba ku scroll ziri ku WhatsApp amasimu gaalinga mangi nnyo nga mukuba nga mumanya bya business bakuba ono kati amasimu mangi ita ku WhatsApp babeerako 24/7 ba WhatsApping nti kiki nkyagala bajja kuddamu ku speed eya waggulu mwebale nnyo mwebale ddala